wala nga hanyirira alinga ali ebizigo omwana nga hanyirira alinga ebizigo ali obuli ebizigo bannange byera yini eyo omwana alinga ali ebizigo ngamba yali sineya nga ine njazi mbulinga ziri eri bwe ngala bannange mbutufu nonze kabuto alonze kabuto olwakubali lwaganye nenga nja kwenunulira muno ngamba I'm heading to Namulanda supermarket. How much is it? Entebbe Road. Yena kugamba gerali smooth. Mujenti ndawo yena ali bwati. In fact damusanga kwegamba boda beta bonnanga abagoba. Kwegamba banga yagala bike yijala bye munyumira. Nizobera gya non stopping. Obanga yagala gaya ali smart. I didn't know. Nengamba why? It was my chance. Let me go into a room one. I can't really forget that thing. Bantu kumigo wejisudde bwati. It was like a miracle. Guy naramukira wesawe. Nasaba pichi nagenda. Nemigo najika nsaidiga ngobe guy. Nengoba guy nga sinawe musanga wonna. Nenonya bikes e bodaji guys abali okumpyawo nenga umachitunje tetide mu bantu banje. Nawo nga tebalabika gwe nafuna Yajja like 20 minutes back anatula nagezaako okunambuza ekitundu kyo. Namugamba kati olaba wano wali dark ngena kukola nta battery yange eri low. Nangaba jasireka mu omuliro mu bike yo mbere nga yawamba obere ngo racing azisobola bironda. Sire kwina ba ku bike yange nga tandika okulonda ebinusu. Jukira by then focus ojijja ku pitch yo n'ogissa mu maaso. Wadde oli mu ku accelerating asobola okufuna night flight. Naye obeera focus ojissa kuona ali mu maaso. Gaiji yava saamanyayo. Ne bankwata embadde. Ne basse emikono mabega weebati. Basse emabega emikono weebati. Ne bangamba kimu ku bulamu bwonna pitch oyagala kochi. Agamba mutwale pitch. Kati obutabaleekanira. They had something they put on my head when fighting. Nebansola ne batwala bike. Nagenda okudde we have an empty room. Wali around wali the other second door. Just so jagera mnalingizamu namala nakomawo kyobadde naddamu naddayo. Ate on top of that tuloneka gate akali smaller wise na afuluma. Kati ne mugabo wali omuntu abera muti room eri empty. Webera empty muli abeeramu. Mubuza ndekedde ebintu bye wali eri. Mbadde manya akomawo gonza sula mbimulekera abitwale nisimulaba. Nti yafulumyemu soko giro omulindamu. Obongo bungamba ngene nnonye pitch weri. Obongo budduka ku pitch. Obongo bonzirukira ku pitch. Ebintu ndyawo mbirabako matoke nkota bbiri. Obongo bungankebera ku pitch. Ngendo kebera ku pitch nga tebangawo. Nga element bazitadde wansi bulungi awo ne jacket zonna bazaaze wansi. Awo nawuliranga nfa. Wali uliddwa nga akubiddwako amasannyalaze. Tewatandika okuggwamu enzikiriza n'otandika okulowooza nti oba waliwo ekikyamu kasasa agisangawo pitch namanya nti bagikoze ekya bagibbye. Why always me? Platinum Wellness Spa offers therapeutic massage services complimentary with sauna and steam bath for your full body cleansing. You can now get a Swedish massage, hot stones, sport massage, aromatherapy, salt ability hot stone therapy, Moroccan bath hammam, jacuzzi, and many more therapeutic massage varieties. We are located along Lukuli Road near Teletubbies Primary School, off Rumala Access, Kongebuziga. Call us on 0708-842-821. Platinum Wellness Spa, here to take care of you. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Abalungi abali ku HK Media Hadija Chegezi mwe bale kutulaba mwe bale kusubscribinga. Olunako lwaleero ndine muganda wange ono Rani muvuzi wa boda. Ainako embozi ezimu zayagala okunyumiza. So abalina baganda bamwe abaagala okuvuga boda musembere, abayiri mu business ya transport ya boda oyinza okubeera nga gwe toli muvuzi waayo naye ng'olina abazivuga nga mukaaga. Nammwe mwanguweeko wano tubeetaagira ddala nnyo nnyini ddala ate tubeere nga tuwuliriza emboozi ya Rani. Rani aŋŋamba baakamubbako piki mukaaga. Omuntu mu Kampala okubeera nga
yakabbibwako 6 motorcycles. I understand. Kibeera kinene. So tuzza okuba nga tuyitako mu mboozi olunaku olwaleero mwebale kutulaba mwebale kusubscribinga bannaffe aba Natural Tea Hub be banteekamu omusayi okulaba nti kyetambulira ddala bulungi bakugamba nti gwe omwami n'omukyala okyasobola okusalira ddala weight kobe mwami kobe mukyala bakutunza ku majaani gaabwe oteeka mu mazzi gannyogoga gokka nsanyusa okulaba nsanyusa okusanga Miss Hadija oli otya ndi bulungi. The last time I saw you wali oli mweru weeyerusa sikweyerusa ne just struggle gye tubeeramu omusana mungi ate whereby we don't have like cars tetuba na AC biki okola bukozi mbeera yonna gwejja otambula butambuzi bufuufu ebintu ntuwe bitukagamba ebigebeera nga tebisobola kuleka ku skin yo. Rani wa boda wange bannange leero mulese mu kamera leero ndese wa boda wange mu kamera nina ababoda bange babiri nina Rani nina ne Yusufu ababoda babiri ateeka bano be batuvugira amajaani ga Natural Tea Hub. Kyo kituufu naye nga nze asinga nze akwata ekisooka. Tewali buzibu era osigala okyali mu ttiimu. Oli otya? Ndi bulungi bitambula bitya? bya mpola mpola kugezaako naye era kasita olemerako omala n'oggusa kyonna ky'oba oliko. Omala n'okiyitamu awo olwatuuka. Wayingira otya boda? Boda like graduate Mulamba? Yeah. Emirimu gyabula? Gyabula bubuzi kuba nasomera ku university. Wow. Ne pursuing degree yange mu IT. Moko pursuing degree yange mu IT nanoonya emirimu. For me cause like I didn't know that ne university zitunda. University gy'omaliddemu enkola ky'amaanyi nnyo okufuna omulimu gw'oba oyagadde. Awo tokubye university. Sikubye. Tebalowooze nti abasomerayo bo tebafuna. Kale ebintu bya Uganda birabaye. So malize saagala concludinga kulize kyogamba. Namaliriza degree yange mu IT. That was 2018. It was 2017. Then 2018 tumaliriza yange yali eyokubiri. Mukumaliriza yange then tugenda mu COVID ebiseera ebyo. Neninnyamuko nemaliriza COVID then ntandika okunoonya emirimu. Noonya emirimu. Natandika na Uganda eri around Google bypass. Nga noonya ntaddeyo just my papers, applications, CV, what and what. Kulaba nga oba bayinza okunkubira n'enzijja n'enkola. Guy gwe nasangayo ku reception yangamba webale kujja. But yandaga like a basket erimu applications z'abantu ab'enjawulo. Nga zijjudde waste. Nangamba muganda wange. Let me have a look. Namuwa naziyisaamu amaaso. Kwega nali saakolawo because I got a first degree upper. Wow. Mufuna first degree upper nga mmanyi nze essaawa yonna kibaluka. Mama wange bankubira mutabani ki ekigenda mu maaso. Oli otya onaafuna omulimu kiki kyatu akuteekamu ssente tusuubira kyanjawulo obeere ng'osobola okusikasika ku baganda bo. Nange mbagumya nti mami essaawa yonna kibaluka. Nasuka nentwala ku Uganda nentwala ku technologies eryawo Ntinda nentwala ne walala waliwa embaseera bidde walala waliwa ye waliwo kali awo kakyali kapya ka company kali ka constructing websites webito app developments nga bikakola nembasuuliramu bonna kati balo ne bankubira ne baŋŋamba nzije babeeko bye baŋŋamba nzija nsangawo gaayo bwe nasangawo luli aŋŋamba we need to have a man to man talk njagala twogeremu ng'abasajja nzija nziza wabbali aŋŋamba amazima kyolaba tetuganye wasoma bulungi wayita bulungi but that basket ogiraba ejjuddemu applications za mobs MUK ne Kyambogo n'Endejje university yo tetunda. Oyo guy just yali ayagala kumalamu manyi malamu manyi si kyekyo sikikkiriza because I have a lot of friends abakola abasomye nga basomedde ku Muteesa basomedde Mukono naye bali mu high positions. Just maybe as I had a bad luck kuba yaŋŋamba these universities zitunda sobola kuwa muntu kati bwe ziba zitunda lwaki ezo applications zaali ziri mu basket yawo nanga kyaneewuunyisa naye teyakinzira balenze kambabuulireko Abanayuganda kino nkikakingiddemu feelings mbuuza ntya
Abannayuganda bakola ma office ag'enjawulo balina emmalamu gye babalamu bannaabwe amaanyi okitegeera abannayuganda bakola mu bitongole by'enjawulo ogenda n'ojja nga just nno oli client omuntu n'abeera n'obusolosolo bwe yeekola n'ogaba naye tuli ku kiwa oba abatakusiimye obusiimye oba batomunyumidde. I don't think that is a problem oyo guy yayonoona self esteem yo n'ebitabo byo and that is very wrong. And for your own information, university ngenda gikatinga out erinnya so that you don't discourage people out there abali mu university. For sure. Kati maliriza wangamba kyamazima olaba nze wano singa nkolera miliyoni 2. I can tell my manager nti you are one of my clanmates nangamba nti oli muganda wange nange maze kumpa miliyoni zezo 2 oba tokikoze I don't have any way to help you. Kwa university yo yennyini tetunda. Ndozo kirabe kyekugambye nti abannayuganda abamu abali mu positions kati nga receptionist wootuukira ebiseera ebisinga tebaaniriza bantu. Abantu tebaba omuntu najja tebamufaako. So I think that was the thing. Kati miliyoni 2 wazimuwa. Sazina. Nemugamba nandyagadde ozikuwa. But sizina wesaawa eno. Nemugamba anyway gwe oba olaba oyinza kumanga ku sente mmeka ngende ndawo banyinzo ziya yanzije nga kyamazima nga sikolembya mbanja kuma miliyoni 1 mu emitwalo 5 okufunira omulimu omala okuzimu wajjeke ziri eri baskets abere nga zignorinze atekewo nze ku top omanyiba abali mu basket awo abamuwa miliyoni bali bangi naziraba nga zijjudde nga ziri top nga zirina zikubyeko bweziti nenga naye sikiwa nti bano bonna mubulamu omuntu araisinga 1.5 kuba yangamba kwaliko muku kwaliko kyambogo kwaliko ne ndeje those universities semesters yalinga mu 2.5 abirenga parent esobola kuweza sente zinza mufunisa mulimu ogwo ezo tunenchinyinga ignore nenga anyway let me nonyiga next button aha nengenda nenyambuka waguru entinda mukwambuka entinda atuukayo gaya ngamba kati okomye usakukubya nagamba I call you back but now zisikubidde onsubira kugamba ki goli museka but tuwaza tagovuwo unasanyo okuseka naye some companies and employees abakola mu eyo company ayinza okufulanga ye HR wa company gaya yakingamba ne muga kyamazima olaba muluddewo okunkubira I couldn't wait I had to make another step nzigenda busanga mwanneerabira nanga ade kikola I told you to call you back ati nawo zikatukolere ki dayo ngenda kukubira ndikugwe kwennyini ndikugwe I'm on you namugamba de nkweza WhatsApp messages just blue tick me what should you mean obategeeza kyawo anga no I'm always busy nga omanyi tudiringa bintu bya IT customer bakubide omulimu mu designing la website ye ate nawe you are there ate nawe kati kwegamba no bikula inbox ngeni messages nga 10 nange haso y'okunoonya omulimu njimanyi nembera capital nga katona yakuwa obwongo you go and hustle by yourself for sure ngamba guys jamufuukira burden let me just go let me just leave fuluma ngende bweru nembera one nga mpanga omutwe eno jukira abazadde bange bankubira amasimu bakuwa tebakuwa bagamba babuuliddeko nami nja kubagamba naye kyemuba mukola musooke mumpeemuko obudde I need a commercial break nsooke nebeere munzira nga temunkubira amasimu naaba nfunye nja bagamba musooke mundeke ngabo bakikkiriza bagambe nno katumuleke kubanga omanyi nti okubeera first born ewaka obaako boolabirira bato bo olina okupushinga nabo basobole okusoma mbeera awo nabeera awo nengankola ntya kati mukwano gwange omwe aŋŋamba okusinga okudda okubeera ng'onoonya emirimu I have a school betaaga tikyawo IT you can work better tebasoma nnyo byanjawulo babeera mu wadi babeera mu ezo powerpoints osobola basomesa nemugamba mpa erinnya ly'essomero n'alimpa sijja liisa ku mpewo neŋŋendayo okugendayo ngamba okusinziira bye wakolayo CV bikimbira bye wakola bulungi era nkuwadde omulimu nenkuwa emitwalo aga 3 nga essomero lyali ludda from Kampala essomero lyali sides ensangi
Nsanji branch of at Nsanji opposite Nsanji police station nokkirira munde sikugambye erinnya lyayo maze kugambye erinnya lyayo tosobola ditegeera katogera kunoonya kituufu I haven't mentioned the name nga ngenda ogaya ngamba nkuwadde muga kyamazima mbeera wala kuba mbeera side zeeryo namuwona how can I make it okubanga nkeera kwada gatukeere by then ngagala okere by sawe mwe kusanga oli mu ssomero ngati kitegeeza wali olina okufuna akayumba akali ensangi of which ndozo obudde bwali tebukumala kati mbeera kaawo ngamba nkoze ntya noonye ennyumba n'okubalamu emitwalo 3 gyabadde ngambya asatu gabadde ngamba okumpa mbalabalamu paps nanoonya ku nnyumba they got me some brokers be nakozesaakawo ne banoonyeza but nga cheapest house eri ya emitwalo gyali 15 ng'ofisaako 15 ng'ate ndaba tebiggwa jikira I have my family gye nina okulaba nga mpaawoko ku kasente kemba nkoze my mom my dad my brothers baba kusuubiramu kinene in case tokoze biki they need like mama wagamba kimu you call your brother akola kati ku mitwalo 3 sigaza 15 waako kaki you have to dress up oba olina okwambala era ng'omuvubuka omuto oba olina okwambala nga tonnaleeta bya girlfriends aside bo bakyali aside abo tebabeera side ssebo egyo emyaka babeera n'ekifo kale obaako ne gwolina omuntu akuba nga like humans aba asobola okukitegeera ng'akitegeera atya nti tewali ssente kyoba okola you just fight hard nafuna omulimu gwayinza okuba nga naye akola nga yeesupportinga abawala b'omu kampala ebyo nga tebabimanyi weyaba ate namba esinga tebisobola kati n'obeera n'osooka n'obeera nga bagirlfriends n'obaleka ngenda okubalabalamu nga ndaba nakolayo just was like nakola half a year awe ensangi wagenda n'okola nagenda nenkola nga sirina kiddako jjukira ku nita baali babyogedde ayagala 1.5 ngenda eneewo no gayiwa entinda mbele mikoli back till now tankubirangako nenga kati nzo okusinga okubeera let me just take opportunity no jump at dance okay ntandikireyo you never know so okuzitoya CV yange nokubeerawo nenkolayo tamu nenga nemo mitwalo 3 nga ate oluusi tegijjira mbudde ajja n'abagamba taamu eno oba tebalise bulungi fees I suggest mumpeemu like ennaku z'omwezi nga 10 Uganda olemwa emitwalo 3 ate abaana tebalese fees kati mumubeerewo mutya ngagamba you know what gwe nandirodde omunyonnyola ebiki you know what Mr. Rani kansikankweka 100 oh my but in the long run ngenda kuddamu kwongereyo kendala kati jjukira family yo ina family katono okafuna bubi mu bitundu ejo bayita Uganda ngekutuukiridde ngekutuddemu oba olina okubeera nga kwegamba onoonya ekiddako mbeera bamugana yakyamazima olaba nakkiriza okolera ssente zaali ntono ate nali nga ndi disappointed simanyi kyakuzaako mukubeera awo nenga let me try ndabe osanga we naatandika okukola naawe you never know so nayo omuntu nangamba nti jangu kuwadde wano asa tugali matono nnyo ku nze ganyuma muntu nga mukyala talina nnyo kyakuzaako talina future ya kudevelopinga he just ready ku getting married afune gayi nga yakolamu amugjewo but for me balina okuzimba future yange asa tegankolera nanga mnange sooka okole naye nja kuongeza by time nga nezina okuzisasula lutalo alowooza ku kukuongeza yembeera awo nga gwegamba labira ddala headmaster ali awo alina engeri gyanvugamu gesitategeera nga yabakubira amasimu nje wapangisa kugamba munnange obadde oli mpya naye ate byotandise okukola sijja bisobola jakutwala chairman asooka atulemu nawe mwogeremukko nogamba kati chairman aliddawa chairman omulimu gakukufuukidde akabasa ng'olwo gayo omukubira amasimu tagakwata omugwiridde akugamba munne just give me a moment mpamu obudde I think about you tutaasa amabanja banaye ebbanja ozookweka ne weewozaako n'okoowa
N'omugamba kyamazima olaba gye napangisa omusajja tabitegeera alowooza sagala muwa ssente ze ja kujja mbeerenge wa mukyalawo naawe cause I've not nothing to do we nalaba nga binsuseeko nja kujja buzi mbeerewo naŋŋamba tekijja kukola but nanakuwa ssente ze naku z'omwezi like nga 11 12 awo olwo mwezi guweddeko nobeerawo n'olinda omanyi people can understand n'olinda n'obeerako awo Mega let me wait and I see. No linda eziwera 12 ezizo 15 ezizo 16 17 n'alyoka azikuwa jukira ne guno gwokoze guyingiddewo ate osigala okola sigamba mbu ate wabagamye nti wait for me like on 12 ogenda kulinnya mukoleka esomesa abaana be bannange nga si byangu emirimu gye Kampala si byangu nobeerako awo ng'edda nga mutuufu oyita mu life eyokunyigirizibwa ng'olinga school drop out nenga ne mbutuufu sente ze bampeera y'abazadde zaafaaki zonna bwe ziti nawulira bintabuseeko nga naye you know what wenamalako term it was a second term nemugamba you know what nafunye ekitambula sigenda komawo third term ndeka ngende nangamba ate lwaki ogenze kakati olaba ebyesente bizibu kakati abaana abasinga obungi ababadde bammenya nenze mbajjako mukubajjako nfunye cream anti yali akwagala naye nsoma bulungi nasomesa bulungi abaana nekyera wali mugumiikiriza ku bya ssente nagumiikiriza nembeera nga kwegamba omuntu atalina kiddako nenga I submitted my papers there nenga nekati ono gaye alowooza wamuli munda yowandaba wano alowoozaawo ki ng'obeera n'ebibuuzo bingi n'obyeddamu ng'olabye ddala tolina kiddako kati mugamba yali tayagala ŋŋende but namugamba oba oyagala oba toyagala nina okugenda oba onyiiga oba tonyiiga it's up to you I have nothing to do ngumiikiriza biganye kaŋŋende osanga gye naagira naafunayo ekitambula gali gangamba ati ng'ekyo oli omuntu omukulu sijja kulemerako naye obadde good stuff engeri gy'oli omuntu omukulu sijja kusibamu muguwa kuba sinza kuzaala nga bwate bwakugamba nga nange ndi mu staff room ntudde mpuliriza adi wano bwe nti mpuliriza ennaku esobola okukuluma nolowooza Katonda yakwerabira mwana gwe ng'oli awo tolina kiddako so kifuna nangamba oba oyogedde ki whatsoever I have to go nangamba it's okay you can I go look for greener pastures kangenda noonya wenyinza ofunira emirembe kuba kati wano wennyini nali ngumiddeko ey'emitwalo gya 3 batera gijjira mu musaayi sizifuna kati ate sasula mwezi gwe tukoze mu mwezi gwe tumazeeko omulala awo tewali progress yonna nga ngamba kale naye togumiikiriza I try to communicate to you negamba abaana badde ba defaulters bonna mbadde mbasweepinzaawe but oganye kati oba oganye ne balance gubadde omumanja wa previous terms essaawa zino simuyinaawo mbadde mbala taamu eri etandika eyokusatu that first tuition ze bateekayo nkuweeko zonna z'omumanja oba singa wasooka n'ogumiikiriza ne bamala ozikuwa ne weegoba eri nali mulabye embeera nga tajja zikuwa nga tajja sobola naye nga abaana bakusumbuwa osomeseza bulungi bayisaiti oconstructinze examu ziba ziyise bulungi byonna kwegamba nga bali perfect kusinziira ku level kwe baali naye nga ye omukulu ali awo era namanya nti newe naasigala ne bino byaŋŋamba mbu agenda sweepinzawe dati people ba defaulters tebijja kukola nga just kyayagala kunsika nsonkomewo mbeerewo ate oba otandise ettambu sobola mumala gagivaamu oba otandise ettaamu oba olina okumalako daatiya omalako daatiya then olyoka osweepingawo olyoka onoonya ekiddako nengamba ekyo kankireke ezo kanzireke zifiireyo nzireka zifiirayo omulimu gwe Uganda gunoonyeka what I discovered gwetaga connections muli wamu wonna okugyako kale ebintu ebitono ennyo abasinga obungi beetaga connections kuba natukangako ewantu awamu ne bambuuza ani akusindise who is your recommender ani akurekomendinze ani akuweereza wano
ne bagamba I have a friend but temumumanyi naye badde nsaba for you to have a look on my credentials nakola nasinula mbu ati nagamba anyway you know what I give you a call n'otuula ewaka mwezi gusooka paka ku mwezi paka olyange okooye teri simu gy'ofuna asobola okunoonya omulimu banna essimu z'ofuna ziba z'abafere ba conmen babanga bakutegedde nti oli desperate nyembeera nga ngamba nga nkoze ntya amalirizaawo okuva eno ensangi gye nali gaye mugamba isoke zisigaze zinakuyambako okuddukanya essomero kubeera twabeerangawo awo ng'amasomero gali mu looni amba musomesa bwe muti ne mulasomesa abantu nga bajja bakwata like pictures kweganga zikulagirawo nti ayagala kwakolalinga yateekangayo embeera efuna ku ssente kuva mu banks ez'enjawulo ng'era ajja n'abaana bakwata videos like nokima amazzi nagamba anyway yamanyi wabanga ezaffe zinaavaayo yamanya looni ze looni ziba tezivuddeeyo bulungi abamuwadde kasitafu atuwa omusaala kyetwagala kyokka ebisigadde yamanyi kati nze nabibuuka ebyo nendagamba yamanyi wadde yali aŋŋamba nti ate ojja kukomangawo komaotamu yokusatu obeere ng'okikuba lumu tukwera omusayi zonna z'obanja naye nga ndabira ddala bibakundiira myaka nala nga bijja kundiira emyaka ngenzeyo oba ndi wa 22 nveeyo nga ndi wa 3 naye nga newombuza poloti nti eriwo nga sigiina neŋŋamba nedda kyo tekijja kukola so nenvaayo nembeera ewaka natuula ewaka kumala emyezi gyali 5 nembeera awo maama wo wakubira amasimu akubuuza mutabani kakati ki ekiddako omugamba maama eri baagaana byonna byagaana but what I promise waliwo bansuubizza wadde toyina naye nga just bagala omugumya omutima omugamba wadde tebansuwadde naye balina bwe bansuubizza omulimu n'omulimbalimba ddeeti yonna gyalaba nakuggyako engalo okuba nga omanyi omuzadde aba ne that love ayagala mutabani we abeeko n'obulamu obwenyumisa kwegamba abeere nga naye alabya ddala nti that is my product namuweerera alina omulimu gwakola mbeera awo nga ndaba ndimu eyo embeera bwetyo yakunyigirizibwa embeera awo nga ndabya ddala siina kintu I don't have any way forward gye ntwambuza mu bulamu ndi awo mbeera waka bills zikweteekako zino looni landlord ate bano brother bakubira baba gyebale ate tulina school trip naye nga nayo kyomuwa tokiraba obeera mu life yakubeera okugatta bugasi life for survival just kulaba nga owonawo mbeera awo nenga nembutuufu nkoze ntya muli kati mba ndi awo I had a neighbor yali avuga judge wabanga mu kuvuga judge nasooka nembeera nga mwewalawala kubanga wemanyi nti those boda guys balina embeera zaabwe ez'enjawulo nga mudufuna byaddala to associate with him kijja kuntema level nzire nga ndi wansi omuntu graduate mbere nga associate with someone nga yamala mukolafu yamala ali mu kuvuga boda ate zimanyikiddwa okuba nti buli omu azivuga aba school drop out ensi bayagaana nga tomanyi nti kyogendamu ate oza oba omanyi nensooka neegumya mu mutima muli nembeerako awo naye katonda banenkoze nti kati okufuna judge how will my obis and ogis talk kubanga twalina whatsapp group tuconnectinga nga buli omu ateekayo mulimu gwakola abamu bateekangayo baninze bampa wano omanyi bino ebintu byokusoma bibeera bya chances mulimu abakikuba future biba biralamu musoma babagamba future eri mu maaso ne kasita ogituukako mu maaso ate efuuka endala nesigala nga ate yeeyongerayo ng'ate future era eri mu maaso kati mbeera awo nga nkoze ntya gaye mugamba ndamaningi mugamba you know what I want to talk to you gaye nga it's okay netugenda kulwawo nnyo niramu obuzibu naye oli musajja munnange tusobola okukimala wakati ate gwe olina omukazi olina abaana nze siina wadde naye osobola okubaako engeri gy'ompasa mu counseling oba guidance eyinza okunyamba mu bulamu nga ngaba naye uncle Rani buzibu ki bw'olina ngajja nga muyingiza mu nju yange mugamba ni olaba ndi desperate simanyi kyakuzaako nze mbadde nkolera eyo nsangi nga nina byensomesa ne sente zivaayo
njagala kwebuuzaako kebimu nkoze ntya because I want to join you guys nangamba gwe nga bwe mbadde nkulaba gwe onaasobola piki etaaga muntu ng'alina omutwe omugumu ng'alina omutwe omubisi yangamba mugumu nga tebagufumbangako mugamba omutwe omugumu bagukolerawa kubange kimanyi endowooza etuya byakuyiga bwizi nangambala piki eno ekiraba nange agivuga nagikoowa nasina kyakkola nina famire obadde ng'ogiraba nina abaana bempeerera nina baganda bange kwegamba malina okulaba nga nsitwagolinga hard naye nga si birungi ondaba nkomyewo wano akawungezi bati tomanya byensiibyemu namaga kyamazima ebyosiibamye njagala okumanya tomanya nsobola okuba nga oba mbyenyigamuko nange nefightinga nabyo nga gewoolwana nabyo ngandabanga nange wakiri mbasitula waka nnyo nga banga limaze nga ntudde wano kuba kati olaba ondekawo n'ogenda nonsanga nenkomawo mba sina we ntambulidde walala just mba nsiibye ndi mu nju n'olaba tv social media n'ogikoowa kati ate nga tekinyuma muntu asomyeko kubanga otuula waka naye have surrendered njagala ongaidinge nange mbeeyongeko amanya ngamba ng'ekyo ngambyemu olabika mbeere ekkubye manyi this bike enyuma nga embeere ekkubye bulungi weba tekkubye tojja kukola naye engeri gy'oŋŋambyemu wamma kyova olaba baboda embeera nga teyabakuba basiiba ku stage nga beebase ku boda kuba batamanyi mugaso gwa ssente yangambye eno boda yetaaga omanyi nnaku yakugjewammwe mu kyalo namugaa kyamazima kyenjagala okumanya ekyo nange ntandika okubeeyungako agayaŋŋamba kakati ebyenje yankutandikirewa bambi kuba ng'egyo nnyonnyoddemu nabya ddala you have pain I can feel your pain namugaa pain ogiwulira gamba nti I'm lucky enough I don't have a girl siina mukyala nti wuuno naye ati nange mbeeramu nange kennyini nennyiga kweruŋŋamba nti kati ekyokukola okimanyi nakugayidde ng'oyingira epiki nekyoyina omumanya ozze mu kyoto kitokota essaawa yonna enkozi siriira omukka gukubwatukira yagamba omukka mweguli n'omuliro mweguli naye jasiga olina ku stayinga focused ku kyoyagala bangi even let you down but guma bugumi ng'omanyi kyoyagala nti kyekino mbeerako awo mbirowoozaamu sinabigamba nno maama wange talina kyamanyi ali eri amanyi agenda mu boda nkugambye I had promised nti balina bebabadde bampisa okumpa ngayakyalina mu mutima ng'amanyi yaŋŋamba namukubya naŋŋamba bamusuubiza omuwa so I don't think wawuliramu muli mutima nti maama wo bona amugamba omulimu ofunye gwa boda boda ogenda mumenya omutima agenda kuyomba nakimanya kuyomba oba kumenyeka omutima kumenyeka omutima okuyomba kubeerawo but okumenyeka omutima kuba ssente yanteekamu nnyingi nga ndaba ssente zo mutuufu zantaddemu okuzirayika omugamba nti ate nfuuse boda guy judge guy kiba kimumenyamu embeera awo gayi naŋŋamba kati muneyo ati oli awo tolina piki but I have a friend alina piki oba olina national id I can take you sobola okutwalayo wenkutwalayo nemugamba nti oli muganda wange nakuwa piki n'otandika okukola abagikuwa buwe just akuwa nobeera ng'oreportinga some amounts oba omuleetera ssente abagikuwadde bino byempulira nti yalooni oba agikuwa buwi nga omuvugira byali babiyita kibaluwa kyebayita ekibaluwa teba yalooni just eba ya lunaku lwokoze yiye ng'agikolera agikozesa esigala yiye naye nga gwe omukolera buli kanaku n'omuwa ssente omukolera nobeera nga reportinga some cash ng'omuwa akamani ngaga yantwalayo in the morning nga ntuusaayo ngamugamunayi namuganda wange ono nina gye mugjeeyo but ayagala kutweyongako ate ng'egyo oli omugagga wange badde nsaba naye omuwa opportunity omuwa epiki atandika okukola gayi n'asooka nantunuulira nasooka nzija wansi nanyambusa
nga muli olowooza n'atwala eddakiika nga 15 nga tanaba kwogera kintu kyonna. Wow. Ono gayandutaali wali antunuulira. Oyo omuntu bw'atyo ng'aba yatiisa. Naye amaze enfudde bantu oludde ntya. Gayi n'asooka. Omanyi mu buno obulamu mubaamu omuntu. Mubaamu omuntu nga tamufaananidde bulungi. I know. Agamba Gayo oyo anfaananira omuntu. Omubbi. Omubbi eyanziba. Kati yamala eddakiika 15 ng'ali awatu aneetegereza. Nga bannange enfudde. Oba nampa. Oba naye kati awo ekyo ekiseera wagendera wali piki y'omanyi ogivuga. Nga temmanyi. Nga Justin yali yaŋŋamba. Ogenda kupalapalanya. Nekyakuwa interview. Ng'ono ngambye kwenda bunnyonnyola byonna okwasa akutuusaayo. Namuga gya amazima olaba simanyi piki. Naye nga omanyi embeera webeera ekkubye buli kimu okiyiga. Ne wobeera nga wasoma busawo nga tonnaba kuyiga kuba mpiso naye sitembeera ekutuulamu. Osoogenda osanga dokita n'akunyonyola engeri gye bakubamu empisa. Naŋŋamba ajja kuyigiriza kasita atugamba nti agikuwadde. Kati nga mbeeramu eyo life bwetyo ngamba Katonda wange mbutuufu maama wange awulira atya ate nafuuse that guy. Kuba by then we twakulira ffe twalina that Boda guy. Yali atya okweta ebintu ewaka ayamukubira n'abaleetera enkoko. Muba muli awo n'abaleetera enkota y'ettooke. Nakwegala tumulaba mu mbeera nti yali ali so down. Mbeera awo neŋŋamba butuufu bannange. Naye nga neewadde ekijja kijje. Mbeera awo nga musajja atwetegereza kya 15 atunuulira. Dakiika 17 n'ayogera. Oyo anaakola. Nga muvubuka nnyo amalala alina mangi. Ebyo byayambadde anaasobola okukola yali avuze ku piki oyo. Wajja oyambadde ki? Like nayambala mu like usual way omuntu zalina okwambala. Kale samanya nti oba oyinza okwambala mu mbeera eri decent okubeera nga oli shabbe. Wagenda oli biki? Naye nyambadde naye sambadde bubi nga ndi decent bulungi nga nyambadde bulungi. Oyo n'amugamba nedda baaba ono muganda wange just kati mufunye ababuvye mu bus nenjagala asooka ayitire wano. Talina bigoyegoye byayinza kwambala. Gayi yakuyirawo bambi omubiri. Gayi n'antirawo omubiri namugamba kale tetuganye talina jacket kuba maybe kye kikukanzeemu. Talina jacket ayambadde alike ali responsible naye jacket ajja zifuna. Kubanga wamanyire okuba nti binayintera okuleeteranga bali bambadde jacket. Kati ono talina jacket but ngenda muwa kuzanga ajja kwambala. Mbeeramu eyo embeera. Atunuulirawo ng'onanga njirawo omubiri. Nga Gayo agamba ngenda muwa piki naye gimuwa ku lulwo. Siwadde ye mpadde ggwe. Nkuwadde kati olina piki gy'ovuga but nkungidde y'okubiri gwe amanyi ngeri gy'onaagivugamu. Anything that happens kwata ggwe. Ng'amugamba no ono mumanyi muganda wange same mum same dad. Nenga n'omusajja kennyini simumanyi just neighbors. Simanyi gy'azaalibwa simanyi oba ava ku kyalo ki simanyi. Nga tutambuza life. Nga Gayo atuwa piki. Mu kutuwa piki ono yafuna we yaleka eyiye. Kati we yatuwa piki ye n'avuga n'antuuzaako. N'antwala n'ankomyawo ewaka we tubeera. Mu kunkomyawo ewaka we tubeera. Nga muganda nga kuwadde piki. Ne piki eno sente zaayo tazikugambye but alowooza ng'ejja gavumenti agiwadde ensi aba amanyi nkimanyi. Piki eno ya mitwalo egi. Olunaku buli lw'ogivuga n'ogitambuza lwa mitwalo egi. Ebiri. Ndemubuuza zivaayo. Nangamba zivaayo. Sijja bariisaawo. Nawe nenjiyiga. Nayiga piki nentandika okukola. Tandisaawo jjukira obeera oli fresh tumanyi bitundu. Omuntu agamba wandegeya omutwala kasubi kwegamba nga life eri awo yakuyiriba. Nenkomawo ne mugana y'amazima nfunyemu challenge abantu ebitundu sibitegeera gwe bakuwa chat kije wasomako ebitundu. Nangamba boyo olaba muganda wange olaba tojja kuyiga bitundu obiyiga oli mu system mwennyini. Beera nga ofuna client tomulaga nti tomanyiiyo. Akugamba nti ngenda ntinda mugambe kimu have a seat. Avuge wotuuka like avuga meters nga 2 n'omugaa kyamazima olaba simanyiiyo ndagirira. Someone are responsible ajja kulagirira. Kasoba ngovuga bulungi. Nembeera nga ntandise okukola nga bwentyo nga mbeera awo atuula mutambuza ne mutuusa wali eri nangamba ne mugamba kyamazima I don't know that place.
nafuna mu change nti abantu amu banseera abantu batwalira omutwalo navugiranga wenkumi esi kuba simanyiyo asibimanyi olwakugana luziba olina emitwalo 3 okwatako emitwalo kino giwaggayi wa piki awo ng'osulawa ankyali awo asina kwetera byalandi road etunatuukayo omwezi gukyali mupya tutambulamu eyo life tubeera awo nga nayo jagenda opikinga mpula tumanyi mafuta g'okozesa nga onaku ntekamu mafuta buli wenda share nga kyama bukyamine ntekamu ola ku luziba ng'osigazamu 10 owadde wa piki taddemu amafuta mu piki kufunyako ekikomando kya 200 ne kasoda ka 10 life n'etambulira awo ndalongowe namala n'empikinga nembeera ng'ebitundu ngenze embiga yiga kuba naye I knew how to use a Google map nga saasumbuwa abantu I had got something like a cave jenteka wano maaso omuntu wabagenda I just used that time nentayipinga awo nti agenda wa Kasubi how many kilometers into 2 mga ojja kumpa 5k natuula ne mutuusa nazimpa tetutambuza awo life nga boda ogivuga ng'eyasoma nga kugamba siri nnyo seeing like these guys normal guys nga nabo banneewuunya oyo kati gwe byokola ebyo ebyekisiru obeera awo ate okebere maapu ne bagamba kyensobola simanyi bitundu maapu yendifendinga nentambula I see the kilometers nekuba estimate nentambulira awo bwentyo tambuza life etambula tetulina nnyo buzibu bugenda mu maaso ntandika okubeera nga ndi so used to yo kubeera used ku yo nzija nsanga client ku Namirembe Road bayitawo katale k'abalema awo wansi it was late kuba ali namukunyuka nzira waka gayi nemusanga we ali lemu ng'amagulu gonna gagasaalibwa ati yanga boda gye baleko mga kale nayo gye bali adde nsaba ontwaleko namuga kyamazima adde nnyuse naye obadde ogenda wa nti ngenda Kajjansi progressive monde eyo nemugamba ku ssomero lyennyini nti nedda just nkuwadde that name nga landmark gyoyinza okugamba nti oyitawo kuyinza kale okulabira ate nayo simanyiiyo mbeerawo mugamba esente mmeka mutima gungamba mugambe emitwalo 3 nabo banagisobola kuba yali leemu nga ali awo atudde amagulu gonna galemu that thing galemu omuntu wabeera omulema gayinga ngamba it's okay yagala sente mmeka mugambe emitwalo 3 gayite yakayana emitwalo 3 awo kawe yali alaga Kajjansi yali kuna Namirembe Road ngagenda Kajjansi emitwalo 3 is a lot of money 3 wange ndakimugamba bugambi ndabo bakwegamba ayinza okwesika mwesikeko kuba nalaba ngagenda kuntwalira obudde bungi atudde ku ground amagulu gali bwe gati ayina emiggo gye nganyagala mugobe gayina ngamba atugende nga nenkole ntya musajja ontagala kunsumbuwa nga anyway bankoze ezaggayi ezenkya nzikoze emitwalo gy'ebiri nsigazzaako n'omutwalo nja kuyita atika amafuta ga 10 nga 4 mba ntambula nga gayi mugamba kale nzikiriza okutwala kati ogenda tutuula otya ku piki nga ngamba nedda I have people abanyambakoko kati gujja kunyambako nga nvaako ng'ayita baggayi babatunda engoye awo nga omanyi katale k'abalema kabako baggayizi bandi awo teyawetera yafuufuuyirwa baggayi ne bajja aba ne bamusitula mu bbanga ne bamutuuliza ku piki mutuuza ku piki gagayi bamutuuzaako yafuuwa oluwa ne bamuntuulizaako mumuntuulizaako nga nkalakata piki nga mugala kyamazima simanyiiyo kyensaba ondagiriremuko nga siina buzibu era nkulaba oli mwana muto like nze nkuzaala emyaka gye nnina nkuzaala yali akuzeemuko ng'ali 50s awo nemugaaka nkutwale yali muzeeyi ningenda kupa emitwalo 3 sente ndaba ziba zinkolera sawa zaali 2 za kiro nga tuzaako omuzeeyi nga mumutwala tutambule tutuse Kajjansi tuburanchinze fa ku polisi tuyingidde munda eyo nga nkalakata gaayi nga muvuga bulungi sikyabiwulira jasimbala budde kulanga mutuusa nzire waka ntwala nvuga buvuzi kati twatuuka ewantu waliwo grasses wali fresh kinyuka waliwo ebisikosiko engeri yali ku speed asuula emiggo I couldn't recognize nti asudde emiggo nvuga meters nga 2 mu maaso nga nsudde emiggo gyange emabega
meters abiri tuvudde mu grass wali sikosiko wali thatching waliwo n'enzikiza yaffe fa bali bayitawo fika by the moment wali enzikiza ekutte ennyo ng'era oyisawo piki mwaba bagenda mwekka kale tewayitayo nnyo bantu wali awo wali like tewali nnyo bize okuva wano nawali nakugamba nti osudde emiggo twavuga meters abiri nangamba asudde emiggo meters abiri okuva wano nawali awo wennyini ngenda okulingiza begambo nti nga njiraba emugamba ogisudde otya kubanga gibadde wakati wano mu mutto gigudde gitya nti enkaddiye mutabani enkaddiye naye mu kukaddiwa okwo mbadde nsaba onyaba ogenda oginzigireyo I felt pity nenga yambi jikira bamuntuulizaako ku piki tasobola kuvaako nti agenda aje ne baba avuddeho kati jana atambula nga akwekweya wansi bw'ati atambula budde buba bungi ate saa ziweze na ssatu something obudde buyingidde bugenze inside nga parking you told her I decided to park nenjisa ku double stand pitch nasigala nga tudde on top nentambula ngene nkima emiggo bantuka ku miggo bwenti naye obulamu I can't really forget that thing bantuka ku miggo bwegisudde bwati it was like a miracle gayi nalamukira wesaawe nasaba pitch nagenda nemiggo najireka nenside nga ngobe gayi nengoba gayi nga singa we musanga wonna nenonya bikes bojaji guys abali okumpi awo nenga omanyi kitundu ekyo kiri mu bantu bangi nabo nga tebalabika gwe nafuna Yajja like 20 minutes back natuula nagezaako okunambuza ekitundu kyonna naye nga tewali tulaba gayi bike ya gayi nebanga egenze bwetyo wamugamba otya gayi nga bakubyeko gayi yasoka nenewamba omanyi okwewamba nenewamba ewekubakuba nasoka nenekweka nembeerako eyo ekajjansi munde nga nekwesi omutima gunkuba jukira maama wange takimanyi nze yakutunuulira gayi I recalled the words guys yaŋŋamba nga yakandaba nenga bannange musajja egamba biba bituukiridde nembeera awo nenkaaba amaziga ne gagwayo mu kiwanga nengamba nkoze ntya nensula omwo mu kajjansi nga jesi wensanga dwelling yonna wengwa kumacha I get some like 9% binali nkozeze nako nga bwendyako nentambuza life mbera mweyo life bwentyo chali unankubira amasimu nga tokyasula waka oneyangala nti kako picha eyo mugamba amazima nagenda waka mu kyalo naye sente zo ngenda zikuwetera omulundi ogwo nako ziri bbiri olusirabikako mbera mweyo mbera bagezi bangagala ku police reporting ningendayo nemba reporting era ne bangamba eyo point gye wabaddeko eyo babiddeko abantu bangi we passed like twice a announcement ngegana abantu abapiki okubeera nga batwalayo abantu by time past 8 twagala abantu twalayo bantu kati gubadde okimayo ki namuga kyamazima mbadde nzisibeera eno naye mbadde nsaba munyambe mu ngeri yonna pikisi yange omusajja we yagenda kunsiba mu nyambe nga gayi abeera awo bangale wakyakuyamba what we can do make a statement nenjikola nambawe namba ya piki byonna biki ebyo tubeera waawo ne banonyamu awo ne bagenda keekatwe nga tebabiraba ne baŋŋana you know what piki ebuze but what you can do genda tujja kubira esimu tunaabaawo nga tufunyeyo like ne information kati nkomawo ewagayi ewaka teyali nayo mukyala we nga yaliyo ambuza nkolani kiki buzibu ki ngawali tokyasula waka nemugaba bali bankuba kalifomu nga batwala piki yammwe batwala piki gye banfunira abo ng'era mbadde mu kkoma nakadda kati nafiringa so pite bambi nakubirawo neggayi we gayo namugamba bambi nga wakiti watugamba nakubira like previous instead noŋŋamba obadde mu kyalo namugamba nti nasikyategeera nga nawunga naye piki yo piki nange bagitutte simanyi nga nza gifunamu bankuba kalifomu tekyali kipya yaŋŋamba nakimanya ngegye wali oli fresha nakimanya naye kyekize kasa tebakusa okomyewo oli mulamu piki tugulangule katugende wagayi tumugambe nenzirayo wagayi nayantuusaayo nemubulya buli kimu namubulya from 0 up to wetwali tutuuse namuga kyamazima olaba naye siri muvuzi wa piki naye embeera yanyigiriza era nokubisaako piki yo naye sina those tactics omuntu zayinza okukozesa n'aliculaizing omuntu nga yinza otwala piki ye naye sikimanyi nazoka yantunuulira maaso baati
nange sinzira byonnyonnyodde nandikusibye kankuleke nakuyamba kankuleke gayi nandeka piki yasooka piki yene yasooka eyo eyokubiri njifuna akwasa agifuna kwoyo ngija intanzo fuga piki na intanzo funa clients abenjawulo kati kandi omwana nkubira ngamba I have a friend wants to join that boda business, wants to buy some bikes bawe mugamba asookere kunze siyina piki mbeera waka nga bambi that client amusaamu nnyama yafune agule piki ezo era lwairwa ssaali gayi nagula piki zaali ezitaano nankubirirawo essimu Reni, where is you? Ndi wano baguze piki jangu yonna emu gy'onaasobola nga ŋŋendayo yali abeera Kisaasi ntuukayo nga zonna kwegamba ziri awo mpya brand new akaveera gayi bakayita gayi ampa piki nga akyamazima sikusabye national ID sikusabye eki nsinzidde ku that karo omukwano gwoyo yakusembe I had a client bayamuyita karo nga bambi anjagala nakwegamba namulonda embeera yange nantegeeraye kweganga life kwegamba etambula nga tutwatagana nga tebanatwala piki that previous bike nga bampa piki ntambula tuuto neya reportinga I got a chance to was like one yali yagumu kitundu yo nga si ya mitwalo ebiri nga nziwaayo bulungi kuba nali ngenze enjiga ebitundu by then ntambula mbeera awo bwentyo yono kati awo omanye nungi tezikya bbiri mba ndi awo nfuna omuwala nga anyirira alinga ali ebizigo omuwala nga anyirira alinga ebizigo ali obuli ebizigo bannange byelayini eyo omuwala alinga ali ebizigo ngamba yali sileya nga yina enjira zimulinga ziri eri bwezi nengala bannange mubutuufu nonze kabutto olunaku lwali lwaganye nengala nja kwenunuliramu ono ngamba I'm heading to Namulanda supermarket. How much is it? Entebbe Road. Yena kwegamba yogera ali smooth. Mujenti ndawo yena ali bwati. In fact damusanga kwegamba boda bayita bonna nga abagoba. Kwegamba bwe yagala bike yijala bye munyumira. Nizo najja na stopping. Obanga yagala gaya ali smart. I didn't know. Nengamba why. It was my chance. Let me go to alone mwana wa benti. Ajja ngamba Namulanda supermarket. Mga yenewa. Meka. Atwalira meka. My boyfriend is down paying. Mbeeraawo angamba mugamba kola emitwalo 3. Namulanda. Naze nagamba oli kwali avantinda. Nangamba isn't much as long as you drive me safe. Nyingide safe boda na element bibiri but we have hair net see. Angamba do you mind for me sharing your helmet? Yeah, it's okay. It's for you clients. Angamba nyambaza mwambaza bulungi wadeka hair net. Yenamenye daga weda ninda gwe katonda kudetedde ntwala mutuuza atula tuserengeta tutuli lugogo ntinda tumazeeyo Jinja Road tugenze tutuuse Namulanda mutuusawo parkinga I was cheap. I stopped at Namulanda supermarket mugamba miss otuuse ntuuse naye amazima you know what my boyfriend yasasula but I sent a message that ali deep we take our right to like 400 meters namugamba kati nanti olaba kati twateseza emitwalo 3 ojja kunyongera mutwese emitwalo 3 ejo kati tutuuse ku Namulanda supermarket ziba teziwe tuba tweyongeramu kendala nanga tufaayo my guy works with you ayina sente nawe nasaba ezzika jaddi kuwa nasaba piki n'omutima ogu atweyongera maaso we talk of our right netukulukuta mundeyo navuga omuwana empulira nga nkooye yali anyirira naye nga mubutuufu mpulira nkooye nemuganda tunatuuka nangamba using my navigation tuli mu 200 meter gikaba tugamye 400 nvuga omwana w'abendi mutwala onokwati tutuuka tuba kutandika okuntyemuka angamba nedda be strong I'm ready nja kukola ki nga naawe olabya ennyirira ayinabu eyelids alinga kwegamba yena alinga kiddoola atimya bwati n'ogamba butuufu ono wesitwala ono mba nekandoga nga yena ayambadde zino njala buno bukooweekoowe yena asize emimwa kwegamba
mutwala tutuuke abantu yasuula binusu yasuula ebinusu ne biyiika byali bingi ne biyiika byonna mu piki w'ebiti kayinja nali ku speed nga nkooye I couldn't break na breaking like meters nga 10 maaso nanga amazima ovuga speed naawe nsudde sente zange nga naawe osirise nimugamba amazima nanditegedde nti ozina sente nga tobazingambye nze I didn't know that you had cash nanga monsudde sente zange ezimbeeramu ez'ekikazi mugamba tukoye tutya jukira wali munda nnyo wantu otaga 400 meters from Namulanda n'oyingira munda wabeera wawera nanga atangera kukola ntya in fact waliwo ne idea that's like how many minutes si buli omwali wano nti meters azimanyi like 30 minutes yeah like 30 minutes zoyinza ovugirawo ngambera mugana amazima wantu eno watiisa kati studio tunoonya bitano bibadde bya sente mmeka bibadde bya mitwalo 3 mitwalo 3 ebinusu yayo ebinusu naga bibadde biweza mitwalo 3 oba wawulira 3 nga yagamba 3 nze ndi educated mba mmanyi currencies okay education ngamba kati what you have to do let us reverse back namugana y'amazima kati wagibadde mbadde wakwongeramu omutwalo ogwo ejabadde sirugifuukeera nga gibagifuuka 5 it's okay gigire emitwalo 3 wontwala ntuzijjayo zonna nyakola emitwalo gyo 8 nga nzirayo nga tuvuga meters 10 back nokulaba ebinusu amazima mbiraba eby'ebitaano mbiraba nga ngamba how tanso biraba nti mbiraba kati mutambula obiraba nga mmulisa kuba bwali night nga wamulisa that bikes light oba olaba ebinusu yo n'akaveera ka black namugamba kati olaba wano wali dark ngenda kukola nti battery yange eri low nangamba jasilekamu omuliro mu bike yo mbeere nga yaŋamba obeere ng'oresinga nze nsobola obbironda nga sirekwina ava ku bike yange nga tandika okulonda ebinusu jukira by then focus ogijja ku piki yo n'ogissa mu maaso wadde obeera oli mu ku accelerating asobola okufuna night flight naye obeera focus ogissa kuwona ali mu maaso gaiji yava saamanyayo ne bankwata embaddeya ne bassa emikono emabega weebati bassa emabega emikono weebati ne bangamba kimu ku bulamu bwonna epiki oyagalako ki agamba mutwale piki kati obutabaleekanira they had something they hit on my head nenfeitinga ne bansuula awo ne batwala bike nagenda okudda engulu nga ndira mu ddwaliro ekisubi hospital nga ndi omwo nange saamanya nagenda okudda engulu nga basawo bandiko ne mbagamba wano natuuseewo ntya bangamba wazze ng'obleedinga nnyo bakukubya ekintu kyadde ky'amaanyi oba yabadde peva oba what but kintu kyadde ky'amaanyi ng'obleedinga kasitoze engulu zino mmeka ne mbagamba nnya ne bagamba onaawonye omanyi namba ya maamawo ne mbagamba ngimanyi gituwe ngamba namba ya maama bamukubira jukira atamanyi nti nvuga piki agenda yekanga abagamba saloon number agamba cha your son is not tebamuyita rani agamba mumpe ku ssimu ayogere mpulira eddoboozi lye ngamba wedi nga bamuwa essimu nga twogera yanga ne rani kyonkoze wangamba osuubira mulimu kukubira ssimu omulimu gwafuna wali gwa piki okuva ku olwo nga akyasuubira samugamba ofunye naye nga yetamanyi nti ovuga tamanyi nti nvuga piki bamukubira yali olimba otya nnyo andi nga mumanyi kijamulabikira bamaama be basinga otutegeera nebalayo maama kati bamugamba mukazi wattu yarushinga najja paka kisubi nabeerawo rani yegwe bwe mmanyi sire mu kirooto nasiimula amaaso bwati namugamba mami oli mu reality wafuna piki nga wano wonna zikanula ku mukono mugamba mami embeera yagaana ensalawo mbeere nga yanjiya olwo kasa eyakugire yakurifaring ew'omugagga Carol simanyi na waali nesimu nasisigaza na simu these guys naba we namba y'essimu eya maama kuba yali endi mu mutwe banaye abawala abali smart they can disappoint naye nga womulaba alinga ali ebizigo yenna twegamba ali bwati kanyumidde eyo bike eyokusatu omuwala oyo gayi kwegamba naye bamunyonyola mama wange yamunyonyola
Mugamba mutane wange biwanve ebibye naye kankunyonyole nga byo biyali ebibye nabimunyonyola naye atanfaako nnyo. You know, in the world wale people who think ne balowooza ne bakimanya mugawo waaki kamute mutabayi kamulebe sijja musibisa kasita ali safe. Bike yange nja kusaka ba tracking cause it had a tracking. Eyoyo. Wana bagirabye. That's good. Wena tirabise tukoze losi mbulamu. Batufeze tusudde sente. Mutane osimayina ako buzibu. Kaze yanvaaka nzize waka ng'amaana gwe tombulira mazima obeera gwe bishimo bikiko deciding nga gwe ne mugamba mama I had nothing to do. Kuba twalina baganda affe tulina obba wase yaze nali nkuwa ebiseera ebyo nazijjaba ku picha eyo gy'ola gye babba. Naye baba bw'otosazeewo life yebeere let it be.